simanyi chenjagala understanding nze sisikiriza bannayuganda kwesigama kuwaiswa ng'omuntu bwe nzija wano ekyo nkyogera ki nze ŋŋamba bannayuganda nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okwenunula nze ntambuza bubaka obuvunaanyizibwa bwange ntambuza bubaka kituufu wakati mu kuba nti ntiisibwa nja kutemulwa ntambuza buki bubaka kubanga simanyi wa gye bugenda kukoma na wa we bugenda kukolera ekyo kye ŋŋamba bannayuganda nti tulina okuba nga ffenna tukkiriza nti ekimala tuyimuke ng'ensi tuginunule okuva mu mikono mweri okay? Nti olwaleero nga ntambuza obwo obubaka bwe mbunyonyola obulungi abantu ne bansiima ng'omuntu nze ekinesiimisa kiba kimu nti obubaka nabwo omuntu abunyonyose bulungi obw'okwenunula however kinkakatako ng'omuntu okumanya ensonga ezinwanya zeziriwa nange ng'omuntu okuandastandinga bwe zibanga ensonga ezinwanya yetumbo yangu ezo nsonga ntono era mba nsobola okugenda naye ffe b'owulira b'ogamba kati yeffe be baasasulira nga batutta abantu ne basirika emyaka 3 boogezesa nti tekisoboka muffe era mulimu abatendewalirwa kyogamba gwekimerwa nga tomuwulira ensimbi ezajja mu mwezi ogwo gwa 10 mu 2020 admission yesooka yagwa 10 2020 ezo ensimbi ezajja COVID-19 ensimbi ezajja nga ne nomination eza president Kyagulanyi ensi temanyi oba anaabeera nominated oba nedda naye nga bano bali mu kugabana okulaba nti attibwa nga gwe bawadde sente yagenda okutta ate kakati bano bagabana kusirika ku ki kubanga mu kalulu Kyagulanyi yawona okuttibwa emirundi emeka yamalirako mu bullet proof nabo bakalimu tiimu yeyo ate nga batya wipolo lo lubanga monopole yelibenge ilimala mala wipolo katemba sajja bamujjamu engatto wano ng'agenda okwewandiisa wipolo kubanga baali natambuza ebigero kubanga baali bateeseteese okwabudactinga Kyagulanyi kubanga baali bateeseteese okwabudactinga Kyagulanyi bino ebintu birina pattern sajja atambuza ebigero essente zakozesebwa essente nalaba muliyati nga inajjudde enfuufo azeetadde mujjudde mu mutwe nkugambye gwe kati semujjo mu busabusa n'agenda okwewandiisa gwe mugati gwa bato mu busabusa kuba mugati gwa bata yayina ne evidence nti yalaba nga bayuza akaveera ka Bank of Uganda kyogamba tayawula Stanbic bakirizi na birala nkugambye oyo ebyessente abimanyi oba ali kitundu ku bo ojja mukyazi tero mukyazi enja kugamba wano ajja kutera nnyo kubeera wa mukulu busuulu zino ensonga tetuzitwala nti za bulijjo NUP ebadde erumbwa n'amasasi ne banne baayo Honorable Salam Proscovia Musumba yagamba nti they cannot associate with a party that has been bought on the street uncultured kumbe the uncultured systems. That is why people were paid. Abantu bali basasuddwa okutukkakanya n'otuva olutumalamu amaanyi nti we cannot overwhelm the dictator and we overwhelmed him. Bwe tutunula ekinsonga y'okukakanya buli muntu yenna olwaleero omugenzi Katolo bwama yagenza okutuva ku maaso nga bagenda kubawa $1 billion nga bagenda kuwa bandi kuzanya group y'omugenzi Katolo bwama muzanyo ceasefire yeguli gugenda kubeerayo abenyi nteekateeka weeri ceasefire over what? You are killing people, you are abducting people, you are stealing elections. But what is wrong with ceasing fire? You are presiding over a corrupt regime. Nga lwaki ogamba nti abantu bagenda kusisinga fire? Bwe kubanga omuzannyo gulimu message eyinza okuleeta okukakana kw'abantu. Nga kukakana kuki? Abantu tebanaba na kubumbu, abantu bakyabumbujja tebanaba kwaka. Nga ate bajja bali mu warm up. Because nkiriza gaana abantu bagenda kuyimuka. Gwe tosobola keera ku macha ne mga nti mwakwata ssente over ezisobola okulabirira districts meka. Gomanyi ssente meka district y'ejinja zefuna. Nyinzo basina figures ntuufu.
bano bafuna ssente zisobola ngambe parish development model bano ssente ze baatwala zisobola okukola amalwaliro ate ebyatuuka ku Kyagulanyi ssente baazitwala n'ebyamutuukako ne bimutuukako nga tetumanyi yamalirako mu bullet proof vest. Bana njagala tubeere serious nnyo oyo si